Alright, mbalamusiza ku banyabala basebo. Kansulenti muri bulungi mujebala kwa matuusake ngalo buli omu akatambe kano kikana kusanga. Nga bulijjo naku lwakota naku za mwezi 3 zakwa ku mwezi ogwokuna mwaka 2026 ze sawa endaganye mwemba ntukidde twogera ebigambo. Yakatoka nkulamusizaako naawe ananenga takedda nkulamusiza kansulenti buli bulungi. Newankubadde embeera si nnungi naye tujja tutambulirawo. Kale, soka babuza ko mwena besiba nabakwetola ensi yonna. Abali mu America mbulamusizaako likibuga n'essaza, abali Canada mbulamusizaako, abali Bungereza mbulamusizaako, abali kusamazinga mbulamusizaako, abali kusamazinga Asia mbulamusizaako, Middle East mbulamusizaako newankubadde kitokota si kisaanikire naye mwena kigumira embeera bwetyo bweri. Abali mu Africa mbulamusizaako buli kibuga n'essaza ekyensi muwoli kye baliko gye otuusako engalo mbaagala nyo benva mu Africa mbajolekeddere mu Uganda mwennyini. Mbulamusizaako bannayuganda mwenna kansulenti muli bulungi mujja baliko gye mutuusako engalo mwe bali kukola mwe bali kwebeera mwe bali kwagala nsi yammwe mbaagala nnyo. Abali mambuka mu Maserengeta mu bukiikaddyo mu bukiikakkono nkomekkereza ndi mu Kampala mukono wa Kiso Entebbe muli mutya mujja baliko gye mutuusako engalo. Abali makaaga ku TV gaggadde abali mu station abali ku masimu gamu wabuka video n'okusangu nankulamusiza kansulenti muli bulungi. Ngenda kusaba ontambuliza akatambi kano katuuka ku buli muntu yenna atalina mugguukiriro wano asobola okwirabira ku mitimbagano egy'enjawulo muli TikTok, muli Facebook, Twitter, saako ne ku YouTube n'emikutu emirala. Kantambuliza na option y'abantu 10 sharingira ko mwenda akamu akasigadde kate ku account yo ebisigale tunaabiraba. Alright. Njagala osooke ompitire omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu akatambe kana akabeereko. Nsaba ompitire wano Dere Drinking General Muhoozi Kanyoroga babeere ku video eno. Nsaba ompitire Inspector General of Police Mukulu Abasi Yakagaba. Nsaba ompitire omwogezi w'amagye ga Museveni abeere ku katambi kano. Nsaba ompitire bannabyabufuzi bonna abali mu Uganda ga Saudem babeere ku katambi kano ne bannaddiini bonna abeere ku katambi kano. Then tulyoke tukakwata mpola mpola. Bwe mumala kunjala montangira ba comrade betukola mulimu gwe gumu mbeetaagako wano. Ba comrade betukola mulimu gwe gumu mbeetaagako wano tubeere waawo tubulire ensonga zino. Bwe mala okusaba okuyita abantu abo nsaba ompita abantu beggaba bonna wabagudde enje wagudde enje bonna kulajjo nsaba ompita abantu beggaba bonna babeere katambi kano. Akatambi kano akaali kagenda kubeera kazibu mukko nsaba ompitira abalina amakyaki abalina amabaala n'abategesi b'ebivulu okwetola eggwanga lyonna mbeetaaga babeere katambi kano. Mumpitira wa General Salim Musale naye abeereko. Then tulyoke tusimbula video. Nga buli nyonsooka kuyisa obulango bugenda kubeera bubiri. Bwe mala obulango buno then tulyoke tugenda ku video eyatuleese butereevu. Kansooke n'akalanga akasooka. Kalanga akasooka kasoma nti People Power National Platform United for a New Uganda Town Hall. United for a New Uganda Town Hall. Theme: Uniting the Diaspora to Restore Democracy, Justice and the Voice of People. Diaspora Leadership Summit. The key guest speaker, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. The summit will take place on 18th of April 2026 to be Saturday, time 1 p.m. US time. Address 75 Church, St. Waltham, MA 02452, McDavid Middle School. The guest of honor will be Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakakudde bulungi nnyo. Obukulembeze bwa National Platform Sakone People Power mu bugenda okwegattira ku lwa Uganda empya balinayo olutuula olukungaana lw'abakulembeze olugenda tuula mu Town Hall mu ggwanga lya America nga omulamwa baguyita okwegatta kw'abakulembeze ab'ekibiina kya National Platform saako okwogera ku lw'eddembe ly'abantu n'okwogeza eddoboozi limu ku lw'abantu era nga n'otuula n'abakulembeze bokka. Omwogezi omukulu mu lukungaana luno agenda kubeera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Olukungaana lugenda kubeera ngenda kuzunzika 8 omwezi ogwokuna omwaka 2026 lujja kuba lwa mukaaga ssaawa 7 ez'eggwanga erya America. Lujja kubeera ku ndagiriro 75 Church St. Waltham MA 02452 McDavid Middle School. Kekano akalango k'abannaffe abali mu ggwanga erya America abasobola okubanga mumanyi endagiriro eno mujja kubeerayo mbungi nnyo. Omukulembeze agenda kubeerayo n'abakulembeze bonna aba National Platform bagenda kubeerayo naddala abali mu ggwanga lya America.
kalamu kano kankazeeko ne side eno mukalabire ddala bulungi nnyo mukalabire saagala mugete ate omusajja akatuwadde mu ango ate kevundi simeka koze kati nkakuwa buli ango yonna okale bulungi nnyo nentulyoke tugende mu maaso n'ensonga nga bwetambula. Alright, akalamu kawedde tugende kokubiri akasembayo. Obukulembeze bwa National Platform ne People Power mu ggwanga lya Bungereza bukutegeeza nti begatteko nga bateeseteese okwekalakaasa okwemirembe okugenda okubeera ku ofisi z'abakulu abakwasaganya ku nsonga ez'amanga gaali mu lususu olumu ne Bungereza era nga okwekalakaasa kuno kugenda kubeera nga naku z'omwezi 10 omwezi gwa April mwaka 2026 lijja kuba lwakutaano ku ssaawa 5 ez'okumakya mpaka saa 11 ez'akawungeezi kujja kubeera ku luguudo lwayita King Charles Street London SW 1A 2AH. Ensonga enkulu zigenda okwogerwako nazibagambirira muzimanyi bulungi nnyo naye nga bakubira omulambo obutakungula eri Ssaabaminisita wa Bungereza saako ono yakwasaganya ku nsonga z'amawanga amalala okuvaayo okwogera basobole nnyo okwogera ku nsonga okusinga okufa ku nsobulagana n'okufuna amagoba ng'ate bannayuganda eddembe lwabwe linyigizibwa saako n'okuba nga battibwa era nga basaba bino ne bigenze bulungi Dictator Museveni ne bafuzi banne abasibira mu bbwa bateekebweko envumbo kankadde mu luzo. People Power National Platform UK. Join us for a demonstration for the following Commonwealth and Development Offices, King Charles Street, London, SW1A 2AH. The demonstration will take place on Friday, 10th April 2026, time 11 a.m. up to 5 p.m. UK time. Speak up Prime Minister Keir Starmer and Jovan Cooper, Baroness Chapman put people before trade and profits in Uganda, sanction Yoweri Museveni. For more information, please contact the leadership of National Platform chapter in UK. Kaka akalango kaabwe nako mukategedde bulungi nnyo abajja okugenda mugende naku z'omwezi 10 zokka abakulembeze ba National Platform abawamba mu ggwanga lya Bungereza bakugambye mubeere mu buuja akalango kaako osobola okuba screenshot noba nga osobola okuba nga olinako then tulyoka tugenda mu maaso n'ensonga nga bwe ziri. Alright, awo nno obulango babuwedde njala tugende butereevu ekyatuleese. Eno video ya leero ya byakwerinda. Okwerinda si buti ensanafu etambula egaludde naye nga sinagenda eyo ku byakwerinda njagala nsooka empiseewo message eno egende ku buli munnankyukakyuka yenna waali ng'okwata essimu n'ogyetunuzamu n'oyogera ng'owagira enkyukakyuka buno obubaka njagala bukutuukeko babukuwe. 1. Ndi wano kutegeeza munnayuganda yenna nawe comrade otukola mulimu gwe gumu. Struggle ey'okuggyako Nakyema Museveni ne batemu banne ogirimu gwe kennyini n'eggwanga lyo ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nkiddamu, struggle ey'okuggyako Museveni ogirimu gwe wekka ku lw'eggwanga lyo ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga yatasobola kugiryamu lukwe. Gwe bwe weevaamu kitegeeza nti gw'okooye era eggwanga lyo oba olivuddemu be bantu basatu gwe eggwanga lyo n'omukulembeze yo omukulembeze tasobola kuba mu struggle ekyo shuwadde kitegeeza nti yali mu struggle. Eggwanga lyo bw'olivaamu bw'olivuddemu gwe kennyini bwe weevaamu kitegeeza nti ki gw'okivuddemu gwekka. N'okutandika n'ojjala bagamba nti bannange njala tubeere nnyo beegendereza era bakalaba ng'obwana bw'omusota oluva mu kisusunkuba bw'ojja. Saagala otandike kuzimba kutuggubala kusiba bitaafu kuyomba ng'ovuma oba ng'otyobola bonna abantu bolooza nti bali mu struggle. Njagala mbeere clear, saagala oyombe onyiige otuggubale olw'abantu bolooza nti olinawo mu struggle. No, struggle ogirimu ggwe eggwanga lyo n'omukulembeze lwa Kyagulanyi Ssentamu. Nkunyonyere Kyagulanyi tasobola kuva mu struggle eno kyekisooka. Eggwanga terisobola kuva mu struggle lijja gisigalamu mpaka nga likyuse naawe kennyini. So tosuubirayo mukulembeze yenna oba omuntu yenna nti omuliro ayinzeeko nti agenda kukuggyirako Museveni kubanga asobola okukyuka. Kino kijja kukosa obwongo era kikunyiize nnyo. Kati njagala trust yourself, fight for your country, trust His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. If you fail to understand my message, please
you are going to fall in trouble. How and where? Tusimbudde message mu kiwandike bulungi ekisookera ddala. Nabagamba wano neesonyiwa bakulembeze ne ba MP. Lwaki? Namanya nti bwe tukonsentrate kwa MP oba bakulembeze balina price tag. Price tag gwe muwendo gwe basobola okusaba ne bagubawa ne bakuvaamu. Kati saagala okwate essimu yo olwombe ne bannabyabufuzi. Era ngenda kusaba comrade mwenna buli munnabyabufuzi yenna eyataddeyo omusango mu kkooti ng'ajulidde byava mu kulonda tomuvuma. Toyomba naye nedda muleke. Ogwo mulimu gwenga ye. Ogwo mulimu gwenga ye. Wabula time egenda tuuka emu exposing. Bulya bungi. Time egenda tuuka emu exposing ye ng'omuntu. Jjukira ebyama tebisirikirwa. Bakola ebintu mu nzikiza ne bivaayo emisana nga tulaba. Kati saagala omuntu ku bannabyabufuzi baleke bateekeyo petition zaabwe mu kkooti. That is their constitutional right. Naye time egenda be exposinga. Era saagala mmale budde ne airtime simanye muyomba ne ba MP simanye yakoze nno mubaleke. Time obudde ye mulamuzi omukulu asinga mu nsi yonna. Nakugamba nti obudde busobola okugaggawaza. Obudde busobola okwavuwaza. Ate obudde busobola okweexposinga, obudde busobola okujulira. Abagagga bali mu Kampala ne mu Uganda bonna bakozesa obudde okugaggawala. N'abaava bali mu Uganda bakozesa obudde okwavuwala. Kyenkugambye nti obudde busobola okweyimirira ndi bukulaga nti mugagga. Obudde bwennyini busobola okulaga abantu n'ensi nti gwe tewabukozesa oli mwavu era ne bukulaga ensi nti gwe oli mwavu mponga byoya. Bw'omala okumanya ebyo njala sooka bagamba struggle girimu gwe ensi yo ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ebisigadde bitunuulira butunuulizi. Tonyiiga, tosiba mitaafu, muleke abantu obudde bugenda be expose nga tomala budde. Lwaki? Ebiyita ekiro ne Kabaka yeetikka. Jjukira tulina ekizibu mu Uganda nti abasinga obungi babeerawo ku mmere ya leero. Ataakole n'okulya taalyenga. Kati abasajja abo mubaleke bakole buli kye baagala obudde bujja bajjayo. As long as nti ffe tukyalina omukulembeze waffe akyatambuza ensonga. Awo nvuddewo mbadde njagala kuyita obuyitizi. Kati video ya leero eri sensitive nnyo kubanga yonna egenda kubeera ya security alert. Eri sensitive nnyo naye yonna egenda kubeera ya security alert. Era nga njala tandikira wennakomye jjo bwe tuba tutandikira. Era mu butongole akatambi katandise kamala okukwabiza abantu bano n'ensi etegeere. Ekisookera ddala njala kubaza ba comrade mwenna abali ku TikTok, abali ku Twitter, abali ku Facebook, abali ku YouTube. Mwebale kukuba kintu kya Museveni eky'olunaku lwajjo. Kyalozize meaning era kyalese commotion mu security agencies za Museveni. Ba comrade mwenna mwebale kuba ekintu kya Museveni ekyajja eky'okutta abaana ng'akulyetinga diversion. Kyalese commotion, kyalese divisions era bali mu kuyomba. Loopholes byeze mwalaze nga mukola forensics ne mwabya omusajja Museveni kennyini ne ku ground information yatambudde. Mwebale kuteekawo maanyi ne mu exposing omulabe bali mu panic. Ekyo nkibagamba okusinziira ku sources zange. Era olwalwo gyalabbawo ako kasaluti kano bwe kati kana akabulijjo kano kabawadde leero. Mwenda bakomede bakoze video n'abagenda ozikola. Njagala bagamba mugambe nti say no to diversion. Say no to diversion kubanga diversion nyingi zijja. So bakomede mwenna bakoze video n'abasubiro zikola. Mwe temumanyi kiri maje, temumanyi kiri mbitongole bikessi, temumanyi lwaki Nyandwe temumulabako, temumanyi lwaki Muhoozi agudde eddalu, temumanyi lwaki bakipisa okugenda ku international level kubanga badde baagala kikwatire eddala bo batandika okukola bye baagala kubanga banoonya nnyo international sympathy. Jjukira ne Museveni okutwala abasirikale baffe Somalia yamala kuba bomu erugogo ne Kabalagala n'entinda yamala kuba bomu. Kati nakiro bwe yadde akikoze ng'ayagala kulyetinga terror
mu Uganda afune kyayagala. So njagala bagamba nti ekituufu kiri nti mwebale kukola mulimu ogwo bulungi nnyo era temujjanga okwo musigale nga mukola ekintu ekyo mutima kye mwakoze. Kyalese disorganization, kyalese divisions mu bantu abo era mugende maaso mu kikubbe kiyiike. Njagala otutuukira ku Monday nga tekukyaliko diversion yonna simanyi yabotebo, simanyi diversion nayomba ne gundi, simanyi onaakuli atya, byonna biveeko awo tuvuddewo. Bwe tumala okuvaawo kati nsookere ludda wa kansookere ku security gye nabawa eno. Kansokera ku security alert gye nabawa nze kenyini nagibawa mu January oba zaali 27 kambo. Era njagala okubaza bakomredi mwenna abagenda ne mujja video zino mwebale nyo abagenda ne mujja video nze masikyazijjukira ne mwenna abagenda ne mujja video zino mwebale nyo balire ddala okukola omulimu ogwo temujjanga okwo. Kantandikire video eno gye nakola mu January kubanga abaana baginoonyeza bagifuna video yeno. Security alert. Oluvanyuma lw'okukola video ez'omujjirano wiike nga ngezaako ku-exposing a system ku lunaku lwe nasembeyo okubeera nabagambye nti baakola ebbaluwa nga bagenda okukola ekibiina kya national platform ne mbagamba bujja kuba temunnaziba olunaku olulala nga bakigambye nti kifu era baavudde ne mbagamba nti ekipapula kifu. Naye ate mu meeting gye babadde nayo ng'akalulu kaakaggwa Nyandi Yosoferi yakkiriza nti obuyinza tubuweeyo tusigale emirembe wano nakkiriza bulungi nnyo. Naye Salimu Salengo Musumali yagambye tekijja kukola bwe kityo. Alimu meeting ya tekijja kukola yagambye nti tuteeka okuteekawo resistance tusobola kuwa obuyinza bwe tutyo. Wantyo tulina okukola, tulina okusooka okusanya ekibiina kya national platform. Eyo meeting yakusanga tulina okusanya ekibiina kya national platform abakulembeze baakyo bonna tubasibe na buli muntu tuteeke fear n'ettera mu Buganda, strict fear n'ettera mu Buganda. Kati bino mbyogere ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'olubereberye omwaka 2026. Wiiki eno yennyini ewedde nabagamba bapulaninga okukola terror attacks nga basetinze bomb mu regions za Uganda nga bagenda tematima abantu bijambya n'okusetinga omuliro ku bizinesi z'abantu. Ekyo kyo nabe exposings kati nakino kanti bagambe omuntu yenna kati ali mu kukola terror, kidnaps, red blocks byonna bamuyita General Salimu Salakanda naho ne mutabani mwe Muhoozi Kainerugaba ne bakola ebintu bino. Kati banyama ne basebo nga mugenda okuzzaayo abaana ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokubiri omwaka 2026 naddala bazadde abalina abaana mu bisulo ebintu bino wammanga mugenda bifeesingako. Mugenda fiirwa abaana bammwe ng'amasomero state gakumako omuliro strict mu Buganda ne Busoga. Mugenda fiirwa abaana bammwe state ng'erumba ekola ttera ng'ekuba abaana mu live bullet. Nkiddamu zino issue 2 mugenda zirabako. Bagenda kusetinga amasomero omuliro, bagenda kulumba ne mungu baterayizinga abaana bammwe. Sina kina bijambi okuyingira batematema abaana bammwe. Bagenda targetinga primary schools eza boarding. Awo basikuzaako ngalo. Mwebale nnyo abakuma video zino ne muzitereka. Kati ezo video zibeerayo ne baziraba. Wante wali bantu batabera ku video zange bakulimba. Tewali bantu batabera ku video zange. Era nakati kwe bali bonna. Njala tandika video utawakumena ku radio. Alright. Utawakumena ku radio. Ekirungi nti buli muntu owulidde analysis ya buli muntu gyakoze akasirikirira akabaddewo okuva lutumwababizza poliisi engeri gye reactinzeemu na buli kimu kye bakoze kyonna mubiwulidde bulungi nnyo. Kati wane wali okulina kukombeso wani story nyingi nnyo ze mutandise okuwulya. Simanyi omusajja abadde anoonya mukazi we, omusajja simanyi ajja n'asasula school fees, ebintu bingi naye byonna byampona. Omusajja operative, omusajja wa state. Lwaki mujjukira nga mbagamba
nti Museveni aina timu z'abatemu ezitambula all over East ne Central Africa omulimu gwabwe kusaanyaawo ng'abagenda Tanzania basaanyaawo abali Somalia abali South Sudan abagende ko ngona bajja mu Uganda bali mu Uganda bakola ebintu ebyo eyo timu ebeeganye ajja abantu eruzira already be bateeka ku misango gy'okutta ne babasalira okuttibwa kati bamujira muga tugenda kuwa mission ogenda kola ekintu ABCD bw'okituukiriza nga tebakutegedde bulungi nnyo nga tukukujjako kati ezo timu weeziri kati noono muvubuka n'abagambye operative y'ensonga lwaki bamuprotectinze nnyo kubanga ebeera asset kati olunaku lwaliro kamba asomesa ekigambo kino nga tugenda wali amawanga gonna okwetola ensi yonna gakozesa nnyo bambega bemumanyire mubetamanyi kati mbambega mulimu ze tuyita sleeper cells bambega ng'abeerawo nga tomanyi nti mbega wabula lwe bagenda omutuma omulimu bamusindikira message bamukubira essimu bamugamba ogenda kukola mission gundi n'azuukuka kati abasajja abo amanya ge mmanyiiko agali 10 babayita ba sleeper cells naye abantu abo mu bwambega obutuufu babaziyita assets baziyita asset oba assets nga gwe bonobeera n'essimu yo nobeera n'ennyumba yo nobeera n'emmotoka yo nobeera n'ettaka lyo kati ne bambega gavumenti ebeera n'abasajja nga assets za gavumenti nga basindika okukola black ops missions okitegeera babasindika okukola black ops missions ezitali mbitabo kati awe ekikulanga ekyo mwe bali bangi nnyo kati assets ezo tebamala gazikkiriza zijjawo balwana mpaka kufa nga basevinze asset yeyo lwaki asset yeyo ebeeyina ekintu kye bayita nti erina obumanyirivu mu kukola emirimu gye baba bagitumye ate abasirikale oba abantu abali mu gavumenti basasobola kukola kati omuntu tebasobola mufiirwa basobola okulwana mpaka okumugjayo bomutaasa kati kyekivo temwategere lwaki bano balwanya ennyo omuvubuka oyo asset nene nnyo mu kukola ebikolobero ku muki mu ligimu ya Museveni video bagikwatamu no problem mujagisa ku mitimbagano emirala oyo musajja asset ya Nyandi Yosoferi kati bweyagala kutegera nti asset abantu begga babaddewo nga poliisi amagye gakuba amasasi n'engeri gye badde beekwekamu ye kuproving Anthony yabadde asset ye nga tebaagala ekole ki nga tebaagala ettibwe obuvidiyo mwabulabye naye kano kenjagala musooke mwetegereze njala mwetegereze nnyo akatambi kano mwakale baakataddeko ne njagala nnyo mwetegereze nnyo akatambi kano njala mwetegereze nnyo akatambi kano lindako mwakalabe ku mitimbagano njagala muketegereze bulungi nnyo mukala bulungi nnyo abo basirikale naye abasirikale bagezaako okugumbulula abantu abasirikale bagezaako okugumbulula abantu batwale omutemu naye abantu bakasuka amanja nga bwe mulaba bakubira omuliro mu kkubo bagamba omutemu talina kyalaga nga bwe mulaba abatuuze eri bekalakasa gamba omutemu talina gyalaga amasasi go gakyavugira ddala mu bungi bagumye omuliro mu kkubo omutemu asaze abaana bana nga n'owokutaano ali mu mbeera mbi epatulo yeeyo omutemu kwali era nga bamutwala nga bamulaba embeera bwezo bweri amasasi go gakyavugira ddala gatulika nga mberenge omutemu bamaze alright so mu mbeera eyo amateeka gasoma bwe gati naturally wabawo demonstrations amajjo ba police tebakkirizibwa kukozesa live bullets ne bano kukozesa live bullets kyadde kiri beyond kubanga tewabadde wadde tear gas in normal circumstances demonstration zimanagingibwa na police ekuba omukka ogubalagala
oba gye bayita Riot Police mwalabye ko Riot Police lwaki bakozesa live blades ne formation y'abasirikale ngejja badde bakuba live blades badde bataasa asset yaabwe oyo musajja siro lusosi bikolo bye yakoze bingi nnyo yabadde ne formation gye bakozeseza abasirikale abo badde bataasa asset noza mutegedde era okusinzira ku source nga bwe nabagambye ejjo video mwazikoze naye ekintu kino kyabadde well planned and organized nga buli kitongole kyonna kyabaddemu eggaba nga kirinze bulinzi musajja gamba nti mission bagikoze eki bagimaliriza buli kitongole kyonna kyabaddewo nga kirinze bulinzi mugamba nti mission musajja akoze eki agituukiriza kati wano wali okulina okukomba essowaani video mulabye nyingi nnyo kati bino byenjagala nyongerezeeko awo then topic sigenda jidda ngenda jiggalawo 1 abasomesa tekuli n'omu yayogedde the master oba nannyini somero talina kye yayogedde yasirise bw'owulira mbu ate omusajja yabadde yaliwo dda ennaku 2 ng'asasudde ssente ne bagamba nti omulala asasula ssente njagala kubuuza osobola okusasula ssente nga toleese muyizi ku ssomero basooka kuleeta muyizi ku ssomero musasulire ssente headmaster amanyi omwana gw'oleeta yaani tuli mu forensics katono nnyo wulira teri muzadde asobola kujja ku ssomero kusasula ssente ng'omwana gwagenda okusasulira school fees tamuleesa wawo physically no it is impossible kale oba yasasudde yajja 2 days back n'asasula school fees omwana kigu yali aleetawo era yaani kitegeeza nti ono gayi yagenza okujja okukola ekikoloberero ky'oba nga yakikoze nga bano kuba ntegeezeddwako nti yatambula mu ddekka ezisukka mu 3 yatambula masomero agasukka mu 3 mu ggabo omwo ng'anoonya ewali soft target wagenda okukolera omulimu gwe bino polisi ndoza kwemuli gayo oyo okusinzira ku ground information yagenda mu masomero agasukka mwaga ng'anoonya ewali soft target bakole diversion yaabwe antiri we yazaawo n'amanya ki ekyokukola kati wano wali okulera okukomba essowaani mwanyina zaali kuno ne kabulaza ali kuno wali osazeeko enkoko wali osazeeko embuzi wali osazeeko akayiibu bakamyu bw'osala enkoko evaamu omusaayi era omusaayi gukugenda ku ngalo kuno ogumu ne guyika ne ku bigero bawuwa naye omutemu teyabaddeko wadde n'akasaayi mu ngalo wadde okubeera n'omusaayi kuki ku ngoye ze kino yakikoze atya abaana yabatidde mu bluetooth yabatidde mu infrared mwe yabasalidde tugende mpola sister wange ali kuno senga wange mama wange kojja wange wali osaze ku nkoko bw'osala mu nkoko osigaza omusaayi mu ngalo olumu omusaayi guyinza okukutonya ku bigere bw'oba teweegendereza naye nze embuuza omutemu nga yabadde kkiririnyo nga talinako wadde blood stain ku ngoye ze wadde ne mu ngalo nze embuuza abaana yabasalidde mu bluetooth yabasalidde mu infrared yabasalidde mu kirooto banyize bagenda kunyiiga taliko wadde ka blood stain konne watu wonna bagenda kunyiiga bagenda kunyiiga engalo ziri kiriini talinako wadde akasaayi konna abaana omutemu yabasalidde mu infrared mu bluetooth mu ki ne bwoba osala enkoko jjajja osigalako otusaayi wano gyoba osala enkoko ya bulijjo osigalako akasaayi naye omutemu yabasalidde mu infrared mu bluetooth yabasalidde mu ki kyekibuuzo kyange olwaleero kati nekyemutegendereza ekirala ekyo ndoza mukitegedde bulungi lwaki mbuuza ekibuuzo ekyo
bana sajja batunyumira bano. Okay, kanzanye kana akatambika jjo. Kati ekirala beba abazadde onna abadde lwaki bakuttemu omuzadde omu ne bamutwala. Wadde ono omuzadde yabadde mu Lugwala totale mu Lugwala yayogedde Oluganda. Lwaki omuzadde omu eyabadde ayogera mu Luzungu lwokka bamuwadde airplay nga Natasha Broadcasting Service emuwadde ne microphone n'amala okwogera ebigambo mu Luzungu ne bamukwana bamuteeka mu kakomera ne bamujja with immediate effect. Eyo yabadde sigino nga baagala kusindika message eberenga eri well interpreted mu Luzungu bagisindike ku ki? Ku international medias. Kekana akatambi njala muketegereze. Abana mu ssomero lino batukidde wakati mu kwaziirana. Oyo muzadde omu. Abo babiri. Abo basatu. Abo bana. Abazadde aba bana basaba bameka. Nkulaza abazadde bana ab'enjawulo nga bakaaba. Owokutaano gwe batattidde mwana ye nga ate yayogedde mu Luzungu akwaddeko n'omu Lugwala ayogera Oluganda yabadde ayogera Oluzungu yabadde abalaka ki. Kati kambakuddizeyo babale bulungi nnyo. Njagala osooka otunula body language ne comedy omukazi gwe yazannye n'engeri NBS gyemuwadde omuziro nga explaining ebintu mu Luzungu. Abazadde abalanga tebabakwasa. Lwaki olwo yabadde ayogera Oluzungu bamujjula ne bamutwala. Then tugende ka video k'omusajja nga ali motoka wansi ng'ali clean taliko the blood stains. Abana mu ssomero lino batukidde wakati mu kwaziirana. Oyo muzadde omu. Abo babiri. Abo basatu. Abo bana. Kyokka waliwo abamu ku bazadde abakayukidde poliisi olw'okulwawo okubakkiriza oyo mukazi mwetegereze nnyo abasimatuse okufa. I'm telling me 6-year-old should be taken to school. When they murdered their baby class. Kati oyo muzannyo muwetegereze bulungi omuzannyo yabadde agumanyi y'ensonga lwaki bamuwadde airplay n'amuteekako microphone. I'm not keeping quiet. I was calm until you carried me. Kati bw'omala okulaba oyo Katemba yenna ekyo si kyekikulu. Ekibuzo kyange kizze wali nti kijja kitya omutemu okubanga yasaze abaana n'atabeerako wadde blood stain ku ngalo ze ne ku ngoye. Ono yasaze baana. Mumanyi nti omwana si nkoko babeera n'omusayi mungi. Ye yabasaze nga talina wadde blood stain. No problem. Byonna ebyabaddewo tuvumirwa ebikolwa bya Museveni y'obutujju n'okusettinga abantu abaagala omuzanyira emizannyo gye tukivumirira. Era tukyanyolera wamu n'abazadde abafiiriddwa abaana baabwe n'abo abaafunyemu depression olw'ebikolwa ebyo byakoleddwa ku state. Bino ebikolwa si bya leero era tebigenda kuggwa okujja nga tuziiko Museveni. Ye gwe mulimi gwe kulyetinga fear ne terror mu bannayuganda. Naye njala sooka babuuza omutemu nga yabadde kirini nnyo nga talinako blood stains ku ngoye ze ne mu ngalo nga talinako musaayi. Kiki ekyatuuseewo awo? Awo tetugenda gendayo nnyo, njagadde bategeeza kati mmala okutegeera ensonga ezo. Kati katusooke wano. Katusooke wano. Bulijjo mbasomesa ekigambo kye bayita premeditated statements. Premeditated statements. Olwaleero luno wiiki eno mulina ogyegendereza nnyo mpaka mu Gwokutaano. Omwezi guno ogwokuna mpaka mu Gwokutaano mulina ogwegendereza ennyo.
Nyando Yosoferi Salimu Sali ne mutabani wo Muhoozi n'abateke baagala kuteekawo obutujju mu ggwanga. Baagala teekawo obutujju mu ggwanga. Ng'obutujju buno bamala obuteekawo bamale babulinkinge ku pulezidenti nti kati yatandise emirimu gy'okuba yafulumya eggwanga. Kati obutujju buno baagala kusetinga bomu mu bitundu eby'enjawulo ebya Uganda. Mu mazuukira gano n'okutuukira ddala mu Gwokutaano baagala teekawo fiya ne ttera. Era mwabaleko ne mu Parliament nga bagenza okusaba ssente mbwongeze n'abasirikale ssente kubanga kye baagala kulietinga fiya ne ttera. Mu 2010 baakulietinga fiya ne batega bomu erugogo ne Kabalagala ne basitula amagye ne bagatwala e Somalia. Era bano abasajja be bamu bagenda kulietinga fiya ne ttera mu Uganda. Era ekiri mu biwandiiko byabwe baagala teekawo ne kafyu. Kafyu lyekkomo ku ssaawa omuntu wa bulijjo zaakoma okutaayaaya. Nkiddamu kafyu ze ssaawa oba lyekkomo mu lunaku omuntu zaakoma okutaaya singa gavumenti y'abatujju beetaddewo ekikolwa nti waliwo obutali butebe mu ggwanga mulina okuva ku ssaawa 12 mpaka ssaawa 12 nga muyingidde ambeto babagala bbala ku street okuva ku ssaawa emu. Kati abasajja bano baagala kutega bomu mu bivulu. Baagala tega bomu mu bifo ebigenda okubeeramu abantu abangi. Baagala tega bomu mu masinzizo naddala ag'abalokole n'amala gakuŋŋanyibwamu abantu abangi. Naye kuno bayinza sooka zikuba wabayinza zikuba mu bitundu ebyesudde Kampala gye baagala okukuba bomu zino. Then bamale bagambe nti Al-Shabaab, ADF n'ebira by'abatujju ebirala bye bikoze omulimu guno. Naye era bagenzo kizuula nga imu ku bikolwa ebisponsoringibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu eyadduse mu ggwanga. Ekyo mugenda kirabako. Kati okupruvinga bino bye mbagambye omanyinze ebyange mbyogera n'obujulizi. Omwogezi wa poliisi avudde n'akola premeditated statement oba obubaka obateekateeka nti bwe bamwekengedde obutujju mu kuba kwena essimu era bagamba mwegendereze. Kino statement baagikoze olw'ensonga njagala kusooka kusomera article zino 2 ezibadde mu mawulire ga leero. Article esooka ebadde bweti ebadde ku TV ebadde ga nti UPDF has told the parliament that terrorists including Islamic States, Al-Shabaab are planning attacks on Uganda from Eastern using WhatsApp, Telegram and Signal support from regional collaborators. Yino. Ojikubye ekifaananyi. Ojikubye ekifaananyi. Ojikubye ekifaananyi. Ojikubye ekifaananyi ogimaliriza. Kati katugende na wano. Edoza mugire bulungi nnyo. Kati bw'omala okuwulira ebintu bino babyogera. Then ono najja n'agamba bw'ati. As we celebrate this Easter, the Kampala Metropolitan Police would like to extend warm wishes to all Ugandans during this important season of reflection, renewal, and hope. I mean the Easter season that we have started. While we are in Easter season, we anticipate as the Kampala Metropolitan Police increased movement as people attend church services, travel and participate in social activities. However, festive periods also tend to attract opportunistic criminals targeting crowded places. To address this, the Kampala Metropolitan Police with sister security agencies has been conducting intelligence-led operations and deploying visible security personnel across key areas, including places of worship, entertainment centers, and transport hubs. So
basically, those that will be attending services and going into their activities of merrymaking, you will expect security personnel at these very different places, and there will be access control measures in place. For you to access the premises, you have to be checked. Then further to address when we address these threats, we know that there is no specific threat at the moment, but we however urge members of the public to remain alert and vigilant and report any suspicious activity. We urge them to and advise them to, while in crowded places, to stay alert, and while in crowded places, to avoid displaying valuables, to secure their homes when they are traveling, and also to follow traffic regulations. Our traffic police have also intensified operations, so while you're driving, they will be on the roads and they will be on the lookout for those people who are going to be breaking the law by not following the traffic regulations. In case of any emergency, we want you to report to us or call us on 999 or 0800 12291 or 0800 0. No problem. Look, Owesigire, give that number to your mother. Look, Owesigire, give those numbers to your family members, because you know you're working under pressure. So I'm here to inform all Ugandans and the international community, including diplomats in Uganda. Don't be fooled by Ugandan government, because that is those are their games. Since 1986, they have been creating terror within the country, and at the same time they claim that rebel groups, terrorist group organizations that have been terrorizing Uganda, but unfortunately that is wrong. Himself has been creating terror groups and gangs in Uganda for his personal benefits, to keep Ugandans under captivity. That's what he is trying to create right now, because he's not certain whether he's going to swear in or not. As we speak right now, he had created gangs, he had created terrorist groups which are going to operate within the country. That's why, even when they attend the parliamentary inquiries, they talked about the Islamic State and Al-Shabaab in Uganda, plus ADF. I'm here to inform you that in Uganda we don't have Al-Shabaab. Al-Shabaab is Museveni. In Uganda we don't have ADF. ADF is Museveni. In Uganda we don't have Islamic State. Islamic State is Museveni, and even M23. So whatever terror attack happens in Uganda from today until the swearing in day, get to know that Museveni is tricks. CIA, MI6, and other spy network across the globe. Get to know that Museveni is good at setting terror groups and rebel groups for his personal interest. Right now, he's not certain whether he's going to swear in or not. So he's trying his level best to create chaos and terror in Uganda so that he can deploy military across the country. And he's trying to create curfew within these few days after those terror to happen, so that he can be safe, that he can reach to the day of swearing in. So anything which is happening in Uganda right now, don't be fooled. Because I myself and other comrades in Uganda, you know that Museveni has been doing this for the entire of his stay in power in Uganda. So even the international main media streams, don't be fooled. We know that some of your agents in Uganda, they were paid by the state to deliver fake information to you, so that you can help Museveni and broadcast that news, so that he can get the international attention. Remember, US has been funding Museveni in protecting Somalia and other countries, but it was Museveni's games to create terror. Then he seek international help by funding his games. But right now, time is over for him. So any terror attack in Uganda, those are Museveni's games, because Museveni had been a terrorist since 1966. During the 1970s, he created a terrorist organization known as FRONASA. And we still command that FRONASA is Museveni, NRA is Museveni, whatever group is created. Even Alice Lakwena rebel group was Museveni. Kony himself, Kony wasn't Kony there. Museveni was Kony himself. We have the evidence. So don't be fooled by Museveni.
that there is terror in Uganda. Museveni is a terrorist himself, plus his group. He had murdered millions of Ugandans, but the international community has been keeping quiet all along. He participated in genocide in Wales 1980 up to 1986, and is still slaughtering Ugandans. He created the 1994 genocide in Rwanda. Nobody came out to question him and his brother Kagame. And they are still slaughtering people in Rwanda. He had slaughtered people in Congo. He had slaughtered people in South Sudan, Somalia, Tanzania. But no one has been keeping an open eye to him. And there is no questions which have been asked him. For him, what he had been doing is to getting money to feed all his lobbyists across the globe so that they can defend him. So don't be fooled by Museveni during this festive season or from now up to the swearing day. Museveni is good at that. Museveni is good at camouflaging. You understand? So that is my message to the international community. So, amonjagaddo bagema ngobudde bukyali bine bagenda okukola ensi ebitegeere. Kati gwe muna Uganda ali eyo njala kusaba ekigambo kimu. Bana basajja bali mu kutya. Tumanyi kibagoba. 1. Bobe nyini nga temuba kuteeko ba confirminze nti Mama Njovu Enterprises Windows zai kali mu garage. Wabula tewaliwo muntu official yayogedde okujja kubatandisa okujja mu panic de boogera. Olwaliro enambole ebadde waliyo okusabasaba kubategeka nga kukumibwa SFC nga tebaagala muntu yena kumanya. Onaku lwali ebadde okusaba enambole nga kukumibwa SFC nga tewali muntu wabulijja akkirizibwayo nga bali mu kusaba. Olya bulungi nnyo ne mu first family batuuza meeting ne batandika okusaba nga tebaagala muntu yena wabulijja okusaba. Kati kino kibadde olwaliro enambole manyize nkuwa information nga saagala kugamba kintu kyonna kyesinaako information. Kuno kubadde okusaba enambole. Kuba sagala teeka mu ddoboozi lino ne kuno okusaba kubaddeyo olwaliro enambole nga teri wadde muntu gwe bakkiriza wadde nga SFC yeekuumawo. Kakuddiramu? Ndowooza oyinza okukalabira eri bulungi kankazze wano. Za t-shirt za SFC oziraba. SFC ndowooza oziraba. Kati byebigenda mu maaso mu ggwanga. Buli omu bali aga naaga tebategeera mbeera egenda mu maaso mu ki? Mu ggwanga. So ffe tuli wano tetwagala mutumaleko appetite yaffe ya ssanyu kubanga tuyinza obiyinza tutamanga tulindiridde nnyo mutubuulire ani omutuufu aliwo. Nkiddamu mwe abatujjwa bali mu Uganda abantu tulina appetite tutwagala mutumaleko appetite mutubuulire ekyekituufu ekiriwo. Enjovu yaseno yagudde oba kuba abantu balindiridde ebbanga ddene nnyo temutya ffe mututta tetunyiiga tusigala tuli happy. Ne muntu omu bw'agira ne mutandika okuzimba amatama muyambe abantu nga tebannaluzinga appetite mu kintu kyammwe mutuyambe. Kuba abantu bajja kuluzinga appetite mu kintu kino balindiridde abalala baguze dde enkoko baguze dda obusuuti baguze dde engatto nekwe tebamuyiisizza dde ne muganyo mujja tumalako appetite y'essanyu abantu baagala kusanyuka ng'obudde bukyali. So ndi wano bagamba please n'abagenzi babeera n'eddembe. Abagenzi balina eddembe ne constitution ebwa eddembe lyabwe. So muto abagenzi tubategeere tufe tubasabire essala ze bagende kubanga naffe gye tujja very soon. Olya bulungi nnyo. So waba omuntu yenna yafudde mutuleke ffe tusanyuke tugende. So bagenzi waliwo we yagenze mutubuulire abantu appetite mugenda bamalako appetite. Mundakubirese munemuga amusooke mulindeeko. Naye ng'ekiriwo kyo kiriwo ekiti. Akasattiro kangi. Akasiriikiriro kangi. Nyandwe nga yagala ebiyiise
kubanga yeno esawa ya Nyandwe wabira obuzibu mu ggwanga Nyandwe bamuleetera essimu kati for national security we are going to deploy we know the terrorist groups are trying to destabilize the country, but don't tamper with Uganda. We are good at killing people, so don't. But where is Nyandwe right now? Njeganegwa ne batta abaana. Nyandwe natavayo kwogera. Mwene embeera. Mwene embeera. Kana mukimanyi bulungi nnyo nti Senkulu Mandwa Nankulu Mandwa bwafuna mwenkenyera ne Senkulu Mandwa emotional naye agenda era netawangala bbanga ddene nnyo naye ngera tubakwata empola n'akwata empola akola ki atuuka wala kati ekizibu ekiriwo kiri bwe kiti ne munda muli mu UPDF secondary school primary school ekirimu kitokota ekiri mu UPDF primary school ne secondary school ekirimu kitokota ekiri mu UPDF primary school ne secondary school kitokota ate n'ekirala kikino bangambye ne Pilato yennyini yeekengera Pilato naye yeekengera nti bwekigwe wa neighbor newe kiyinza okutuuka kati naye Pilato ali mu buzibu mene ekiri ne kitokota kyovola baagala nnyo okunoonya Isaac Senosobati Kyagulanyi Ssentamu bamugjewo pressure ejja kuba ekendedde ne kati essaawa zino nga Kyagulanyi waali abantu abali tebali seteni baka bazibu nnyo naye ng'ekiri munda muli kitokota era mbyogere ennaku z'omwezi 3 muyinza okulaba eddambe eddene either mu UPDF oba liserebu bino bidamu baagala creating ekintu ekigenda okamu kintu kirimu akikubye era mwebalino kirimu akikubye ne baagala creating ekintu ekinene ekigenda okukwata amawulire nga naawe oba diversion ojja gitulamu ogikola video nkiddamu bapulaninga okukola ekintu ekinene oba kutugumbula minisita oba kutugumbula public figure oba kutugumbula serebu oba okukola ekikolwa ekigenda okutiisa na buli omu then baleke baimposing kafyu oba kikwata amawulire nga naawe wadde diversion yogibeeramu bakipulaninga ekyo mukirinde nga nkuba kati kino ekyokutega bomu n'okuteeka ku Kyagulanyi kubikola bagenda okuseetinga ekyo kyo nga bulijjo nadde banga Promax mazo kiteekamu amazzi kati it's upon you wa mukikola bate mukikola naye ffe mbagambye bapulaninga ekintu ekinene nga kigenda kusasamaza eggwanga n'ensi yonna kubanga bo mukola ebikolo bye bafunira naye nga waliwo eddambe eddene bayinza obbasuulako essaawa yonna ekyo mukirinde eno diversion mwagikubye era mbebazizamu balinyomu balirida n'atannakola video nkusaba okole video nkiddamu n'atannakola video kukutta kw'abaana abali bye basenga babakulyetingize nga diversion nkusaba okole video mukikube kiyikire ddala era nsaba buli muntu yenna alina Twitter handle ng'omanyi Twitter handle ya Al Jazeera mugende mbasindikire mu magambe balekerawo bo information enfu byonna bawadde bifu BBC as well CNN as well ne media endala zonna enne muzigambe mu Uganda ffe tuli mu Uganda tumanyi kye tuliko eno bano baterrorist bennyini abamuseveni bakulyetinga ebintu bino Twitter za handle muzimanyi mugenda ne muzikebera kweziri ne email zaabwe kweziri mbawandiikire mubategeeze nti amuwulire babawa amafu kubanga bano baagala kulyetinga ki diversion n'okuteeka abantu ku bunki nga balina ekintu kyebapulaninga kinene naye okwagala oteeka Kyagulanyi bintu bino mumala biseera ng'akunamira mu nzikiza oba akunamira buzibu tagenda kukulaba olw'ensonga mwe kennyini mukimanyi bulungi record teziba favoringa no record teziba favoringa 1 M23 wetwogerere essaawa zino M23 gye wagala okukozesa okuliyetinga ebikolo bino nga wetwogerera
M23 eri mbitundu bino wammanga eri kapeke wasali musale wenyini M23 eri kyankwanzi obayita mu lubiri muna amanyi kyankwanzi bayita mu lubiri M23 weri bakomandazi baabwe bali mu hoteli za Salimu Serena zibagamba dda emwe yemutundwe n'endere ku miti ya Nalodi gye bali so kyona kimwagala okuliyetinga mu Uganda mugenda kikombako ate nga mujja kifiiramu kati ene embeera bweti nobote yagirimu embeera bweti n'amini yagirimu banna Uganda seno lwaki mugwamu amaanyi mutandika okukuma omuliro kubanga bana abasajja embeera gye bateekamu amini gye bateekamu obote ne lutwa yembeera yennyini gye balimu eyo panic gyolaba ne deployment byonna bivudde ku kinti enjovu yagaana okujja mu kaveera buli kimba kikoze enjovu yagaana okudda mwagala nga Sulaimani Simon byawaka mambereju mu Uganda talimu nga takyatuwa wikire update yayagalako okufulumula omukwana musiba oba gyali omusajja atu gyali Simon mugenyi byabaka mambereju taliyo wachi tatu update result singate ziliyo mu public domain website ya ngate ziliyo ekibagoba kinene nnyo kati bana abantu ekizibu kibayina kiri ekizibu ekiwana basoma terrorism ne basoma propaganda ne basoma blackmail ne basoma ebikolobero by'okutta ne bamala ne basoma diversion ne basoma ne stunts na yani fortunate they were spending billions and billions creating stunts ziganye ku social media kiganye buli lolaba okomredi enanga ali mu mbozi ya simanyi mirembe bedding n'ensambya mwani folandi buloko bosanga omuntu ye n'akola emboozi y'enkyukakyuka nga zembi boozi bya nsambya n'emirembe bedding ani buloko ani follow and block era bonanze ku TikTok nabani followings ne bablockinga bonna ne ku Facebook waliwo account zenzijeko nezani followinga nenzi blockinga abatambuze bozibozi ya diversion bonna era bwanga toshalaba page ku Facebook ku TikTok tochagira nakwani followings ne ku blockinga yes nyinzo kubadde sina kye kuongerako nenda ndi subident mwe bantu abadde balina okutambuza information ekubbe ebintu bya Museveni bwemba promoting a diversion ne stance za Museveni kitegeeza temukyakolera nkyuka njala kujjukiza obadde ku social media ebbanga lyonna ebozibozi bade bitambula ebbanga lyonna nti viewership esasula oba likes zisasula njana soka kubuuza viewership zofuna bakuwayo sente mmeka oba likes zofuna ng'otadde ebintu ebifuna mu sente mmeka teziriwo kati lwaki oteeka ebintu bitagasansi na kuyamba batasobola kweyamba nga tebabisasuli okujja nga bakuwadde kashi mu ngalo nti tambuza ebintu bino nkubuuza nale obadde tambuza bagala likes bagala simanyi viewership afune sente kubuuza gwaine simu yo mu ngalo ng'olina viewership zikuwa sente likes zikuwa sente tezikusasula kati weziba zikutukusasula byopromoting obufunamu ki kubanga olina byopromoting either nga bakuwadde hard cash temutulowozesa nti bakoze eki babawadde sente kyesimanyi nti si kituufu bakituufu naye emboozi zonna ezitayamba bantu oba butayongera ku struggle kitegeeza mwavudde ku mulamwa era nze naba ku TikTok nani followings n'embulookinga ku Facebook ai unfollow n'embulookinga nabamu mbajjeeko ku bantu abangoberera ku Facebook mikwano gye ngenze mba ne friendinga mwenna buli abadde atambuza ebiboozibuuzi ebyo lwaki muganye okufuna mentality ekulaga nti ekibi kiba kibi bw'oba wasalawo kuyingira mu struggle giyingiremu n'omutima gwo gwonna buli lw'obeera mu struggle n'ofunamu okukyusibwa mindset yo oba tewali mu struggle njala kugamba nze gwolaba wano
nakoma okubeera mu bantu abangi mu 2-2 sigenda nakoma okubeera mu bantu abangi nasigala bw'omu mu 2-2 sigenda ku pate sigenda ku mbaga sisisinkana bantu mbeera mu nju 24/7 business zafa ne zisaanawo buli ekintu seko mu kimanyi lwaki newala kubeera nga ndi compromised oba newala kutataganya security yange n'okunkyusa ebirowoozo sikyalina life. Yesu lyayinza oga nti aggwa mwe mwina laavu nnyingi ku lw'eggwanga muganda wange si laavu nnyingi no. Credibility kintu kikulu, consistency kintu kikulu nnyo. N'abantu okulowooleza nti gwe wava mu struggle kya bulabe nnyo. Eri eggwanga teryagenda jjogerera. Nze bala okuva mu 2-2 sisinkana basi buli kimu nakyerekereza ne kifa. Nenkyejjako. Lwaki? Nakiyingiramu si kyasobola kivaamu. Bwe nkivaamu kitegeeza byenkoleredde ebbanga eddene lyonna mbanga eyali azannya nali sikitegeeza kye nali nkola. Muganda wange yenna gwe kabere MOP kabera ni wajja n'ogamba nti people power president waffe kati ate osindika ebinnyo okola bintu birala. You associate with the enemy oba okola mulimu ki? Kitegeeza mwe kennyini temumanyi kigendera kya ggwanga lino nankyukakyuka. Kyova olaba nkugamba nti omuntu yenna ow'enkyukakyuka ekibi kyonna ekitayamba ggwanga nakuyamba akyukakyuka kibeera kya bulabe nnyo kiparticipating oba kiyingiramu. Wadde olina mukwano gwo simanyi weenale musimanyani nedda. Please tulina okukola akasengejja. Mwesengejje ng'obudde bukyali. Mumanyani gw'otambula naye. President okufuluma eggwanga ne byakola essaawa zino bimulaze ebintu bingi nnyo bye yali tamanyi mu ntandikwa. President asomye ebintu byabadde tamanyi kati ng'abitegedde kati alina n'experience mu buli kimu. Kati gobodde otambuze diversion stunts n'emboozi zitagatta. Kiba kitegeeza nti gwe toli mu struggle. Ekibi kiba kibi. Museveni ne bw'avaayo ne yeetondera bannayuganda tekijjawo bikolobero byakoze. Janet ne bw'ajja ne yeetondera bannayuganda tekijjawo bikolobero byakoze. Natasha, Diana, Patience, Mohozi, Sare, Bannabanja, bonna tebasobola kujja bikolobero bakoze. Kubanga ekibi kiba kibi. Teri wa NRM asobola kujja bikolobero bakoze. Kati otandika otya okwasociatinga nabo era otandika otya okukyusa statement nga gwolooza nti olina kyogenda obbayamba tolina kyogenda bayamba ddwe bakyusaako. Okitegedde bulungi nnyo. Yes, amojjaga nti the struggle sikyagitegeera. Wadde struggle tokyagitegeera kubanga ffenna tetutegeera ku level y'emu. Sigala nga at least tuli wa revolution. Struggle soko kuba tojja gitegeera. Tosobola kwagala nnyo Mukama nga ne sitaani omwagala. Sitaani talokoka. Tosobola kwagala nnyo Mukama nga ne sitaani omwagala. Sitaani talokoka. Singa sitaani yali alokoka singa emizikiti, amakereziya, amachachi gavo mwoba okyagenda kukola ki? Nkubuuza. Singa sitaani yali alokoka gwoza singa chachi zikyaliwo. Singa emizikiti gikyaliwo. Oba ebyo byonna bikuŋŋanyizibwamu okusinza Mukama Katonda singa bikyaliwo byandibadde byavaawo. N'okuba nti sitaani talokoka ne Museveni ne bannaabwe tebalokoka kitegeeza mulina keeping on nga mulwana. Gy'okoma okulwanyisa omulabe sitaani gy'okoma okufuna emirembe. Ne buli lw'oshoshetinga ne sitaani kitegeeza nti oli against God. Buli lw'ogenda against ne struggle oli against ne struggle okolera Museveni oba oyamba Museveni.
Museveni abagamba n'ekibi kimukolera yazirongaze nti kimuyisa omuntu usawayagala ne bwaleta publicity natete nga ayinza omufuula DC ye Museveni kimukolera ne bwaleta Kapere nga agenda mufuula minisita ye kimukolera gwetunulira baminisita ye bonna basinga obungi Windows mie ne kimukolera kubanga mugenda kikapitalizingako mukyogereko yayitewo bwetunda mu criteria y'okulonda abakulembeze ba presidential advisor ba Museveni bonna abali 2+ ndoza kuliko abantu nga 30 abaqualifying okubeera abasigadde bonna tebateekeddwa ba RDC ba Museveni bonna abadde okyanga afuuka atwamba obuyinza obwo batono nnyo abadde baqualifying okubeera RDC batono nnyo ne ba ambassador batono nnyo abadde baqualifying okubeera ba ambassador. Kati bwenjara kuga nti Museveni gomutamanyi musoma mwina kusoka musoma mutegeera bw'otasobola kutegeera Museveni musoma tosobola kumalako naye kubanga 1 mu nkola yaabwe y'abantu nga bo abaseddekezi balina olulimi convincing language ne convince tongue ye muntu wajja n'akulaga innocent face ngali soft spoken mwogeza dembe nga n'ebigambo byabesengeka birungi nnyo okuwulira naye nga olulimi luno luliko obutwa abo bangi nnyo yenkola yaabwe yensonga lwaki buli asinkana Museveni gwegwani Museveni mutemola Museveni musajja mulungi nnyo Kyagulanyi amuwaayiriza lumbu yayogera bubi ku musajja mulungi nnyo kubanga ye ekyo yasooka n'asoma bannayuganda nti nti munnayuganda omukwata otya njagala kusiba ssente zange ezitannuma entono ennyo mwenna abali kuno mwali musinkanyeeko abantu b'ekikulu ekyo oyinza okuvaawo tewali mutemu musiru no tewali mubbi musiru no just obudde bwe babuweddeyo tewali mutemu musiru just obudde babuweddeyo teri mubbi musiru obudde babuweddeyo ne Museveni kennyini mu butemu bwe tayimu etuuse butuusi ensi nemutegeera niye abadde smart enough okukonvinsinga Uganda emyaka 40 nga abasigira ekifaananyi ekirala nga mwoloza kifaananyi kirala muza mutegedde olwaleero otegedde ekifaananyi kyakusiigidde kati bw'omala okutegeera embeera eyo mwe tuli n'olyoka omanya 1 ku basajja bonna bawo veteran bakugamba babeeranga mu nsiko watuukange wa komandawo n'omubuulira ekizibu kyo n'akkiriza bulungi nnyo is very happy you can go naye nga bokkooli omutima bagimanyi nti bano balina kufa nagamba ayita wali na wali woyise wennyini nga yatoyo order oyo mumuttirewo ng'agenda naba n'essaawa zino kye bali mu kkola owulira bulungi nnyo gwe sooka tinjala nsooka ku bikolobero bbalamu byalina mu nsi muno mu Uganda abasinkanye bbalamu ne bwe oyogerako bwogezi ne bwe omulamu public ng'ayogera is very humble agenda n'amoozola amaaso ng'akulaga is very innocent but deep inside him mutemu era mafia sanga jimu is very humble very easy soft spoken person convincing person naye mukubo mugongo is a terrorist kati mulina okusooka okusoma Museveni ne gurupu ye nga ne bw'okimanyi nti omuntu bw'omusanga kati kasooke kubulira nakino njagala okitegeere gwe bayita omufere super aba ayambadde bulungi nnyo omufere alina olulimi olumatiza omufere tapapa ne gwagenda okufaana tapapa omufere tapapa omufere nga n'akubba ayina nsooka okuteekamu ssente
anze no soko kuteeka mu sente omufere nakusikiriza n'okola ki n'osavuwalinga n'alyoka akukuba full time n'akutolako buli kimu. Nakino kankibage mugenda kuseka. Abakazi abasajja basinga okulabika obulungi, okwambala obulungi n'okwogera obulungi, ebitundu 9 ku buli 100 babeera baffere baalaavu ate babbi ba smart wire. Nojjo osanga ekisajja kyattu kiyiriba kikola emirimu egy'enjawulo musime kikyafu ebyo tebirina makulu. Awo balina amakulu bali abaffere bambala bulungi nnyo, balina body shape nungi, babeera n'obusente bakuba ebikalu, ayinza okuba nga nalina emmotoka gyalina siigi ng'agipangisa nange yazipangisa nga ne waaso bapangisaawo, wabula balina convince language ne luuku eyo. Kati abakazi abasinga mu bagwamu n'akubba. Kati ne Museveni bw'ati bw'akola. Kati bwegendereze nnyo n'abakazi abali mu kkowe eri abasajja ekifaananyi kyenkusiigidde. Wegendereze nnyo n'abakazi abali mu kkowe eri ekifaananyi ky'abakasajja benkusiigidde. Abakazi abo abeeyita abalungi, abambala obulungi, akulaga nti alina akasente, ayogera bulungi nnyo, asooka n'akalubamu ng'omufuna aba akubala. Bw'obadde okimanyi nti ogenda okukwana omukazi nga tannawula ebigambo byasooka kubala. Omukazi yenna ogenda omukuyimiriza nomani wuna abimanyi ganja abimanyi. Omukazi yenna ogenda omukwana asooka kutunebwa n'akubala kuva kebigere n'akwambuka empale, musipi saati, feesi, enviiri ne mu wallet yatunulamu nga tetunagijja n'atuna mu wallet. Ebigambo bisooka byokka by'omugamba wamanyira nti agenda oli muntu oba oli kizezengere. Omukazi agenda okukola ekintu gajja kubaze dda. Ekyo tebakulya bonna kwe bali kunguza kibaseka. Bonna kwe bali kuna abakazi bakimanyi bulungi nnyo. Omukazi agenda okukola step eddaka asooka kubala bulungi n'akutuna what from A up to Z. N'amanya gwe oli kizezengere oba olimu omulamwa. Abakazi abo boolaba nkubuulidde enjawulo y'abasajja bali abaffere n'abakazi ababazi. Omukazi yenna asooka kukola n'akutunda bw'ati n'amanya kino kizezengere oba muno musajja ddala. Kati ebiseera ebisinga abakazi ava ku musajja nga azze okubala omusajja nga n'omusajja azze okubala omukazi. Ebyo omulyango amu heart broken. Bulijjo amu heart broken bamenya omutima. No, omukazi yabala omusajja n'omusajja n'abala omukazi. Ebyo obulamu bwa heart broken buli omu ye omukazi yalooza nti abala nnyo n'asooka n'abala Chali. Kumbe ne Chali abala omukazi ne besinkana bati. Omukazi agenda okitegeera kyali ku mukyamu ng'amaze omubala nga buli kimu akitutte nga buli mwabbi munne. Kyobayita bwa heart broken. No, not heart broken. Wasanga omubazi n'omubala n'akubala. Simple as that. Nekigwa. Kati n'ebyobufuzi bya Museveni buli muntu yenna gw'asembeza ng'abadde amukalakata amala mubala atabala era omuntu gw'atattira talina kyamwagaza. Talina kyamwagaza. Wabula alina ekintu kyakola mwena mubadde temunakitegeera kyekiruwa. Asooka n'akulaga nti omuntu oyo talina makulu. Museveni asooka n'alaga omuntu gw'ayagala okutta nti talina makulu. Era n'agamba oyo talina kyali. Ne basooka bakuba propaganda ne bulakameiro. Bw'oba tosobola mwejjako oba owedde. Deni kati bw'omufuukira ekizibu ng'alyoka ajjayo enjala.
yeri embera gibaga nti embwa bwezanyikiriza ekiribe begenda kirya kati Museveni yenkola ye kati mwe kuguno omulundi yasanga Kyagulanyi aliko defensive mechanism eyammwe yasanga Kyagulanyi aliko defensive mechanism eyammwe mwe defense ya Kyagulanyi mwe defense ya national platform yensonga lwaki alemeddwa ne yasooka mukwa mujjukira 2019 nga tugenda mu kalulu Museveni ya pointing ebifaananyi bya president byonna ebikadde ne babitimba Kampala yenna ani abijjukira ebifaananyi bya president ebikadde byonna n'abipulintinga ne babiteeka mu Kampala wonna bwoba toli w'amaanyi nnyo nga naawe you don't trust yourself or you don't believe in yourself ebeera technical bulo abakubye ekyo kye baakola nkibanyonyodde kale omutegedde amakulu gaakyo baatimbe Kampala egenda okuzuuka ku makya yonna ng'ejjudde ebifaananyi bya president ebikadde byonna mu lifestyle ya president yalimu eryenkadde baatimba ebifunga ne bwoba oyagala otya nga tolina defensive mechanism abakubye technically bajjajjanga mwayiwawo omubiri nembulaga ebintu bitulya finally until today bakyasobola obiteekayo kati yo Museveni asooka n'alaga omuntu talina kyali ate ekintu ekyo wawudova bakikozesa mu byobufuzi bakikozesa oli asooka n'addugaza opponent we n'amufula talina kyali ekimukozesa ekyo omuntu already aba amutidde nga eyo sisitimu gy'alina okukozesa bwe tumala omulemesa 221 byonna byonna babitadde byonna tubikubi tubijjeewo n'alyoka agula buli ekyetaagisa okugula ekyali mu national unity platform bw'amala obbigula ne mulemezaamu nabo ne bafiirayo bonna abaafa ndowooza we mugenzi muzimba ekintu kino bonna ne bafiirayo akaluntu kagenda mwe tumukuba fulaati n'akabba ne tukabanjiza almost emyaka ne tujja mu Kano the same mechanism yabadde akozesa nayo neemulema n'ayita mu bayimbi n'abaseetinga nabo baamulemye kubanga ndo tebakina kyamuyamba nakati kyalina okuzzaako alina kuzzaako enkola enkadde kutandika kuteeka bikola bya butujju mu ggwanga nakubisiba ku Kyagulanyi n'ekibiina nga ayagala okisaanyaawo yenkola ebaddewo naye era mugikubye naye esaanyeewo nolwo kyebadde basobola okukola olwaleero kyebadde bagenda okukola mu Uganda nakyo nkikubye oyo gwe bayita Museveni Museveni ayingira ne mu famire yo najjamu nakiri omuntu ogwo ng'omuntu oyo agenda omukozesa to destabilize the family against your will kati bw'otaba w'amaanyi family oyo n'agisaanyaawo gw'omanyi family z'abantu Museveni zakyankalanyiza olwa his personal benefits lwakuba yasanga Kyagulanyi nga mugumu n'amulema ne family ya Sentamu taata wa Kyagulanyi yagiyingiramu n'agidividinga kyebaga tebinkwata kumwe mumanyi bamwedividinga mumanyi n'abiti ne basigala nga basigadde mu bbanga gwe bayita Kyagulanyi kati Museveni amulemeddwa kikyagenda okuzzaako ate Kyagulanyi mwana muto nnyo Museveni essaazi ne bamukubikira olwo nti yafudde ebeera added advantage ku ggwanga ye waali myaka 45 oba 46 waali ono wa 94 oba 95 kitegeeza nti ono akyalina time nnene nnyo olutalo lw'okugyako dikitete tebalirwana mu nnaku 2 wiiki 2 nno luyita mitendera
kubanga ye kennyini system yaluddemu ebeevunda buli kaseera si buli omuntu agifunyemu abagifunyemu batono kati abagifunyemu batono okusinziira ku batagifunyemu oba okitegedde ekintu ekyo abatafunye mu system ya Museveni emyaka ana bangi nnyo era bali mu bulumi kati abagifunyemu batono nnyo ate tebasobola kulwanyisa population y'abali mu system batagifunyemu. Bw'omala otegeera technicalities ne system engeri Museveni gy'akolamu ojja kubeera safe era ojja kumanya olutalo lw'olwana. Olina okusooka okumanya olutalo lw'olwana, olina okusooka okumanya ani gwe nnwana naye, olina okusooka okumanya akola atya, baani baakozesa. Ne waba ayingidde mu famire ogenda kirwana otya, ayingidde mu bizinesi ogenda kirwana otya. Kati mwaleba malaya b'emukono be yakozesezza nga bawadde ssente. Ogambo Kyagulanyi ali bweru wakitajja n'ayogera atumenyesezza ebirala n'omubuuza Kyagulanyi yaleese guleda. Oba Kyagulanyi amenyesezza ebintu by'abantu byonna mu Uganda. Abamalaya b'emukono babasasudde ssente balete n'abaana bateeke mu kamera. Kubanga oba baadde bafunye ssente zaabwe okujja okukola statement ezo. Kyova ne bagamba baleke tembakuwa tembakola kuba kati gw'okola otya statement eyo nga avuga guleda waali awo. Ng'olina ejjinja, olina ensuululo, olina embazi. N'omuleka Kyagulanyi yadde agivuga. Kati abamalaya b'emukono abayogedde ebigambo ebyo baadde basasuddwa. Kati mulina okusooka okumanya Museveni akola atya. Bwe mmanya bw'akola kijja bbanguyira. Bwe mmala kubanguyira mujja kumanya kye muzzaako. The moment you isolate Museveni's system and Museveni's structure aba awedde. Okitegedde? So, mulina okutegeera buki bw'akola, akola atya, akola ne baani, akikola ddi, era akikolera. Bwe mumala okusoma ebintu mujja kutegeera bulungi nnyo enkola ye, era muba mumaze omuwangula. Ate mulina okumanya nti ebintu bya Museveni tabikolera mu mateeka, abikolera mu bumenyi bw'amateeka, kubanga amateeka ewuwe tegakola. Museveni kyasinga okutya ge bayita amateeka. Yensonga lwaki ne buli kintu kyonna yalina okutowa order, teri muntu atowa order, ye structure kyebanfu nnyo. Structure kyebanfu nnyo as long as nti ye yennyini yayimiridde mu kkubo lyabo likoona lyonna erikola eggwanga nga yawa order watifu ng'avudde bakyali structure, eba kyali gavumenti. Tetubangako na gavumenti mu Uganda, tubadde n'abamafiya. Lwaki? Buli muntu yenna afuna ekizibu aga president ayingiremu. Olwo structure za gavumenti ziba zikola ddi. Ne bannaddiini batukoga ntwetaaga obuyamba President Museveni. Bannaddiini bavudde Katonda Museveni ye Katonda waabwe. Kitegeeza nti tubaddewo na gavumenti bbanga byonna, tubadde ku nkola ya muntu ssekinnoomu. Yensonga lwaki essaazi nali mu kutya kubanga ekijja takimanyi. Yandibadde akimanya naye obudde bumugenzeeko. Kyovula kimwanguyira okutemula than okusolvinga political problems. Okitegedde bulungi nnyo? Minisita takola decision amala kubuuza Museveni. RDC takola decision amala kubuuza Museveni. Presidential advisor tabuuza amala kubuuza takola amala kubuuza Museveni. N'amakyaki oba emizikiti oba buli omu amala kubuuza baki bamala kubuuza Museveni azifu nti ye nannyini nsi, kubanga gavumenti ekola bwetyo. Gavumenti ekola via structures zonna. Ne chairman Sona amala kubuuza kitegeeza nti wabaddewo gavumenti.
oli abadde akola bintu bye ng'omuntu bwe yava mu nsiko waakola ebintu bye mu nsiko tebeerayo structures label leader yawa instruction. Do you copy that? Bwe mmala kitegeera mujja kumanya kuba constitutionally who is Salim Saleh in Ugandan constitution? Who is the hell is Salim Saleh in Ugandan constitution? Alabikira mu budget ya Uganda ng'asinga n'ebitongole by'onofuna ssente. Who is him? Just is a mere brother to Museveni. Does the government function? Who is Karimu Hiriji in Museveni's government or your puppet way? Who is Sudiru Pareria atola government contracts zonna because izo puppet za Museveni boxi bibantu abafuna abasebe bagenda mu Bible bateka or dirota in the video no muteka mu national budget. Kubanga lisi government baddukanya project ya mafia. Who is Muhoozi in the constitution of Uganda? He's not supposed to be in that office. Kubanga constitution kati abantu ba family y'omukulembeze tebategedde kwenyigira mu kintu kyonna kyali abufuzi wadde office yonna olwokuba nti afuga kintu kye era yamuteekawo. Muhoozi wasn't sanctioned mu level zonna eza military okufuuka CDF okufuuka gino no kubanga bafuga kintu kyabwe yesobola kyo mutadde wao. Gobabuze under the constitution of Uganda who is General Salim Saleh. He's nothing. Tatekeddwa kubanga ne mu budget ya Uganda. You ask who? Who is Sudiru Pareria okubeera mu budget ya Uganda? Bebaani abo? Nakino kankunyonyola kitegere bulungi nnyo. Kino ekintu kyembagambe tewabaddewo gavumenti oli ajja kikyusa mu bigambo bye naye kankikunyonyola kitegeere. 1. Gobadde okimanyi nti bonna bagenda okuva mu nsiko abaalina diguli baali tebawera na 10 n'abalina senior 6 baali tebawera 10 nakati n'empapula ze balina zonna za ku Nassaloodi n'ennyanda yennyini mwamusabye bimwogerako nga naye tabirina n'ejjeneti yennyini nga talina bimwogerako bisoma. Gobadde okimanyi nti ba MP bonna mu Uganda basinga obungi empapula ze za ku Nassaloodi ne baminisita nga nakulya Makerere University Stars empapula ze bazimusaba tasobola zoogerako. Kati bubanga ba top officials mu government empapula ze zitankanibwa kati obadde weebuuza lwaki abateekeddwa okuba mu office nga balina ebitabo bye ku nguudo batambula ate abataasobola bali mu office. Yeye enkola lwaki nti ye tafa ku muntu asomye afa ku muntu agenda okusavinga interest ze. Gwasomye ojja kugoberera protocol n'amateeka. Kati teyeetaaga bagenda kugoberera protocol n'amateeka no yeetaaga muntu gwagenda okuwa onda akole kyakola. Mu bufunze Museveni akozesa mbwa lwaki embwa mukama we yagiwa instructions nkiddamu. Mu bufunze Museveni tayagala bantu basoma bagenda kugoberera amateeka no ayagala abantu bawe ebiragiro ng'embwa kubanga embwa bagiwa biragiro ekyokola. Kati zonna abakozi ba Museveni bali mu gavumenti ye zonna mbwa Museveni abawa orders tekuli akozesa mutwe gwe. Whoever comes out to question his boss is fired. Buli ava yenna okubuuza Museveni ekibuuzo mu cabinet oba mu NRM bamugoberawo tebakyetaaga. Lozo kitegedde.
okuva n'olwaleero buli gwoyogera muge ezo mbwa za Museveni. Those are Museveni dogs because they follow orders, not law. Kyovula King Sala yagamba n'embwa zaabwe zoogera gwe yakijja luddawa. King Sala yagamba n'embwa zaabwe zoogera kubanga King Sala mulirikisize yagamba n'embwa zaabwe zoogera olw'ensonga yakimanya nti embwa zigoberera biragiro bya mukama waazo. Mumuziite embwa za Museveni kubanga azuwa biragiro. Nenga ate mulimu embwa ezirina amagezi naye olwokuba nti zifuna order kyeziva zisirika. And the fact is mulimu abantu nga bajja mu lukalo okwogera nga ayogera nga byayogera byamagezi nnyo naye bwe kituuka mu kuteeka ebintu ebyayogera mu nkola tekiri applicable. Munaakategeera embwa za Museveni ezimu zirina amagezi naye era bwe zijja mu public okwogera mu bantu zoogera ebintu ebirimu amagezi naye ebintu ebyo tasobola biteeka mu nkola kubanga eri mukama waazo tagenda kukkiriza embwa ebirowoozo byereese. Kyovula embwa ebeera mu kisaakaate esooka n'eboggula n'eboggula mukama wayo gyali amanya nti embwa eraleka erina kyerengedde nejja. Kyovula ne Museveni bwawulirirewo nga baleekaana bano baminisita bajaga ng'atandika okuvaayo ng'avaayo nga ayogera bw'ati kati olwaleero olw'okuba nti baakoze ebikolobero tannamanya tanneebuuza lwaki embwa ze tamannamanya lwaki embwa ze zikola giziboggola. Kati mutegedde olwo naye nga naturally mulimu abasajja n'abakazi abagezi mu NRM nga bwajja mu public okukwata omuzindalo ayogera sense bulungi nnyo mwena n'avaawo nga wamatizza naye byabagamba tasobola bigenda biteeka mu nkola bulijjo takyebuuza emyaka gyonna kubanga Museveni tekimukolera tajja kikkiriza. Ndozo kitegedde kati bannaffe abamu abali ku social media ne mu Uganda bwawulira Muhammad Nsereko ng'ayogera. Muhammad Nsereko mugezi nnyo wano aba ayogera Nsereko bumude generally nga Muhammad Nsereko is a very clever guy n'ebyayogera tasobola implement nga biteeka mu nkola kubanga mukama Museveni tabyagala. Kayindo Tafire bwajja mu public n'ayogera is a very clever guy n'ebyayogera tasobola bissa mu nkola kuba mukama we tabyagala. Katumba Amala is a very clever guy jeno mu public ajja kujja ayogere mugenti omusajja ayogedde naye mugambe byayogedde biri luddawa tasobola biteeka mu nkola kubanga mukama we yamufuula mbwa. Bamanyi buli kimu ekituufu bakimanyi naye mukama waawo oli tasobola bakkiriza kuteeka ebyogera mu nkola. Dogo boss takiriza mbwa kwogera. No, yazuwa instruction. Bw'owulira Balamu ng'ayogera mu bantu muliro omuto gukola bulungi nnyo naye byayogera mugabe biteeka mu nkola tasobola. Lwaki? Eri Dogo boss yebyo tabyagala. Deno no dikula Nabbanja bwajja okwogera mu bantu. One, naturally Nabbanja musomesa abasomesa mubanye ebintu byabwe. Second, naturally Nabbanja leka yazanyako katemba oba comedy. Kati akosa karakatazi biri. Akosa karakta okuba nti comedian n'akosa karakta okuba nti musomesa. Kati najja n'ayogera publicly nga byayogera bisawunda kuba nti birungi nnyo eri abantu naye biteeka mu nkola kizibu kubanga Dogo boss mukama tasobola mukkiriza bikola. Museveni wabuliza abantu ebbanga lyonna nti naye ajja mu public n'ayogera ensonga nga nambulukufu nnungi nnyo. Kyovula n'abantu mu Africa bagamba what a great president. Naye great president tuuka mu nsi olabe biriyo. Ekyo ekifaananyi mbadde temukimanyi.
Museveni asobola okwimira mu okungana n'akola speech buli muntu anaga what a president era buli omu n'ayappreciate mu musajja ayogedde wabula okutuukiriza bye yayogedde kizibu ekitali ku Amini yagendanga mu international conferences n'ayogera nga byayogedde abiimplementinga exactly. That's the difference between a leader and a mafia. Eno video yale bamasimayo munagitegeera bulungi nnyo. Kuba bino begenda kutegeeza bulungi nnyo system gye mubadde nga temugimanyi. System gye mubadde nga temugimanyi. Nkuwa example kimanyi mwagala nnyo example zange. Uzakambo weke example kamu. Kati mulamu wa bulijjo omuntu ali nnomo tayogera nnyo. Omuntu ali nnomo akola bikolwa. Bw'osanga omuntu ng'ayogera nnyo wa muddomo manya nti ekimweyimirira mu ddomo talina bikolwa. Kati n'ennyanja esofeera ekimweyimirirwa ebikolwa bitono nnyo towards the development of the country. Era ekimukozesa obutemu buno bwonna nti the moment you challenge him n'akumanya nti gwe togenda kubeera mu ttiimu ya mbwazi alina okujjawo okwerimiratinga kubanga ojja kwonoonenya embwazi zino. Museveni ekimutisa abantu asooka n'atula n'analyzinga omuntu. Bulijjo mu ekiga kye bayita IO babayita ba intelligence officers. Kati ba intelligence officers batuula ne batandika okunoonyereza ku muntu from A up to Z. Ne bawa Museveni report baga gwe tukuwadde nnoono nga si mwangu mu ABCDFG HIJK mpaka ku Z. Museveni n'agamba nti nagezaako ye omuntu okwengejinga omuntu ng'oyo. Response oba okuddibwamu kwafuna okuva mu muntu oyo kwe kumuwa ekyokukola either ngenda mu eliminatinga oba mu compromising. Kati byonna ebigaana kati y'omusajja okitegeera. Kati mulina okumanya omusajja gwe mulwanyisa yaani, ebikolobero biki byakola, abikola atya. Kati embwa za Museveni zonna zibeera kuno naye nga n'ezimu njavu zikyapangisa. Museveni tayagala nk'omuntu alina bwongo. Museveni yagala abantu ng'obwongo tebalina bakkiriza bukkiriza. Waliwo ono amwefaananyiza ne mwavu mponga byoya. Tosobola kunga nti omuntu asomesa ng'oli comedian, oli artist, okyasobola okugenda okusaba Museveni n'okola proposal ng'ate olina professionals. Kitegeeza naawe olina okwefaananyiriza omuntu nga ne byakola obikola nti mugagga naye n'okubeera omugagga naye wefaanyiza omuntu ng'ate oli mwavu mponga byoya y'omufunira mu ludda wa. Embwa ebeera mbwa ne bugisanga e London esigala mbwa zaawukana kkala naki mukiddamu. Embwa ebeera mbwa ne bwogisanga e London esigala mbwa zaawukana ntendeka nabika nezisigala zikigala ki mbwa. Era eyebwa Uganda bweboggola ne London bweboggola n'ey'omu America bweboggola era zeewuliziganya mu nnimi zaazo. Kati n'aba NRM bonna mbwa mukama waabwe amanyi olulimi lwabwe luli olufuluusi. Okitegedde? Museveni amanyi ekintu eki nawe manyi ekintu eki. Bw'oba wa ssente bisige tebaagala kumanya. Ekigambo kye bayita advisor okimanyi? Advisor ye muntu awo omuntu ebirowoozo oba omulambika wayinza okukola ensobi oba ku kyagenda okukola. Omuga nti waayo tugenda kubba naye nti
gwe tugenda okubba mwasokolawo save gwe tugenda okubba mumanyi embeera we tugenda okubba eyimiridde etya oba tubbye ne tukweka kutya omunyago guno obutatumanya oba kino kyogenda okukola si kituufu oba tusooke tukirindemu naye kuba advisor ba Museveni ani advising Museveni ba advising Museveni okutta okubba obululu okuwamba okuba nti ba MP basinga referral hospitals mu Uganda okuba nti bala DC basinga amasomero mu Uganda okuba nti emundu zisinga abantu mu Uganda obungi enguudo enfu mu Uganda bala DC bamu advising kubanga nfu Beo advising kitegeeza nti system yennyini yetonda wonfu n'abagirimu bafu ate nabagamba temwetabanga mu meeting z'abafu toyitanga kulimbo mu biseera byakawungeza emirambo giba giteesa bafu babateesa kati bw'oyingira kitegeeza ogenda sinkana abafu ne bagenda kuyita mufu kubanga ogenze mu meeting gye bataakuyise tozuukusanga abafu mbaleke nga beebake nga nfundikira omuntu yenna naddala bayita ba elite oba elite abaasoma efuwa oluzungu bw'akumanyiranga nga weeriisa weenywesa weesuza buli kimu okikola mu bulamu bwo tomumalirako budde ng'oyogera naye omuddamu nedda abeeyita ba elite ebiseera ebisinga tebakimanyi nti ba slave ba elite ba slaves tebakimanyi lwaki okubeera slave n'ebikuliko byonna si bibyo bya mutwazi w'amatwale yabikuwa gamba yakuggyako obwongo bwo n'akuwa obubwe ng'ayita mu lulimi n'akuggyako kutegeerako n'akuwa okukwe ng'ayita mu kusoma weewuunye lwaki amasomo gonna agateekeddwa okumanya omuntu mu bulamu tebagavunula mu nnimi entuufu wabula enzikiriza empaatiike ku bajjajjaffe ate yo baagivunula mu nnimi zonna lwaki amasomo ag'ebyobukugu tebagavunula mu nnimi zaffe eza bulijjo lwaki amasomo g'ebyamateeka tebagavunula mu nnimi zaffe eza bulijjo lwaki kubanga tebaagala otegeere lwaki kubanga tebaagala otegeere wano ba elite bonna ba slaves lwaki tebakozesa bwongo bwabwe wano bejjako olulimi ne babawo olulimi olutali lwabwe bo ne balowooza nti bategeera lwaki omuddugavu osigala oli muddugavu wonna woogenda ne bw'oliyogera olufalansa komasa vasava bemese era ojja sigala nga oli muddugavu bakola nti oli muddugavu olulimi lwabaki lw'abafaranswa ne bw'oliyogera olungereza n'olutusinza Queen omugenzi oba Charles oba William ojja sigala nga oli kaddugala ekyo kyo weekiri bamanyi olina olulimi lwo wabula bo okwagala okufuula sireevu baakuyigiriza olulimi okuba balina okukontrolingiramu okukulaga nti naawe otuuse ku ddala erya bo naye nga toli bo nkuwa ekyokulabirako ofumbye emmere bulungi nnyo oba kyennyanja oba nkoko olinawo kamagujjako wano kizibu nnyo mu Uganda okusanga omusajja ng'akutte ekyennyanja akigulidde magujja erya wano nga naye atudde alya ku mmere emu gye wadde magujja nno amagumba gomala okulyamu g'okasuka wano ag'ebyennyanja kati eyo y'embeera bwetyo bweriba elite bwe bali balooza bategeera kyovula nga ti okusoma kuyambye nnyo abasiru okwekweka nti tebakyali basiru no ng'oyagala kumanya nti abasiru bangi nnyo genda mbaasoma golooza lwaki abataasoma be balina emirimu gye beetandikirawo abaasoma tebatandika mirimu nkubuuza genda okola okunoonyereza lwaki abataasoma be batandikawo emirimu
era ebagirira lwaki beekozesa lwaki abaasoma tebeekozesa kubuuza nziramu lwaki nemwe mukozeseeko ku bwongo bwammwe olumu mulowooze ddayo kinoonyerezeko wawuldoovu okwetola ensi yonna abataasoma bakulietinga emirimu bali self employed abaasoma bakeera kukola application n'ateekako history n'ateekako biki byonna ataasoma amanyirawo nti kati nnakozesa bwongo n'ekitonde katonda kiyampa n'atandikawo kiri kyembaga bakiyita mental slavery bonna abaasoma bagwa mu kiti ekibayita mental slavery. They were enslaved mentally kuba they think they know English, they know more than others, but unfortunately they were enslaved. Nasibe tai n'ateekako ekkooti n'akasuuti ng'akolera emitwalo aga akolera kakadde omulimu guggwewo omusange ng'amaaso gamugudde muno gagenze mu nkompo bonna oluba luyise bwe ruti. What is next? Anti bamuyigiza kubeera smart, bamuyigiza okubeera nga balina kola white collar jobs. Bantu bameka abataso goba document abaasoma basinga okufuna stress ne depression. Kinoonyerezeeko goba document abantu abasinga okufuna depression beba elite. Kizibu nnyo sanga omuntu wa wansi mbisimanya na depression simanya ndi yaina no reda amanyi bino ebintu mujja biwulira nga okukifuba mujja bitegeera mujja bimanya ku kifuba. Abasoma wawuldoovu basinga okufuna depression oba depression mu luzungu muze wali kiyitireka mu Luganda. Lwaki? Kubanga tebabasomesa kutandika mirimu gyabwe oba kuyimirirawo ku bwongo bwabwe obuzaale babalowooza kunoonya mirimu. Ekitali kwono najja lwambi saamanya oba gaalukande gaalukanda amanya oba najja lwambi amanya kiki ekyokukola. Era tunuulira mu Uganda bapoliticiani bonna basudde eggwanga lyaffe ba elite kubanga they are very easy to convince. Bangu nnyo bakulimbalimba tebasobola kujjukira gye baava na kozi yabawa abalulu kyobola bayita musimanyi mbuffe tuli babitiibwa eyakufuula ow'ekitiibwa ye muntu wa wansi ate omwerabidde gweokolagana Museveni kitegeeza nti bano abantu abaasoma bangu nnyo bakulimbana omuntu ataasoma. Kyova olaba osanga omwana ku kyalo abasajja ku kyalo nga batudde mu lukiiko lw'ekyalo nga mulimu kyali alizoninga naye nga teyayingira senior 40 yagitwala P7 nga mugezi nnyo. Era wegendeze ebyalo byonna across the country bakyema basinga obungi ba P7 drop out naye bagezi. Gwe sanga ekyalo nga kuliko elite chairman owulire. Sanga ekyalo nga chairman wako elite owulire mu viye giriko. Tabeera nawe is not available any time. Ne sanga ekyalo nga chairman yakola P7 wa senior 4. Bagaba service delivery babeera available batambula ne community. Nesanga ekyalo nga chairman wa degree oba elite ojja kulawo obuzibu buli. Mwe muzannya ensi bwetambula si bweri, ensi etambula birala nnyo.
boloze ensi bwetambula si bweri ensi etambulira ku kkowe eddala nnyo kati muwerera abaana naye abaana mbatuuze mubategeeze kyekyokukola era abaana mbayigirize kiki ekyokukola omwana omujja buto ng'omubuulira ekyokukola akakyama amamera bw'okagolola kamenyeka bumenyesi yesu oyinza okuba nga gwe bakkuza mu mbeera embi gezaako nnyo omwana omuteekamu ebintu ebyo nga bimanyi tikitaliwo tekimukaabya aberenga kuba ogenda kumuleka omwana oyo mu nsi anytime ogenda mulekeraani nkusaba muzadde munnange gy'oli yonna abaana mbayiseeko mu mbeera eringa ey'amagye omupreparinge aberenga amanyi nosanga omwana muzaye nze sirya muwogo nze sirya lumonde ndya chips chicken ndya yogati ndya ice cream ndya biki bw'ona ova wani agenda obimugulya nga tasobola kukola omwana muyigiriza okuva ku mmere yawaka eri enkakali muli ali akalo ali muwogo ali lumonde ali ensujju ali buli kimu nga buli kimu asobola okukirya kubanga bw'ona ova teri agenda mugulya chips ne chicken byebyaana bizali byana bibumba tuutunga kasasiro mwereere kuba mwagana okuza abaana bammwe omwana yenna abeera si mu nkalu ky'omufeedinga mu mutwe gwe mulamu we kyakulirako bw'omufeedinga nti ye buli kimu kiri ku soft plate oba buli kimu kiri ku buli kimu kiri yaabwe ekiti kyakumuseetwe oba buli kimu kyangu nnyo oyo taba mwana eyo liba ddere nkiddamu omwana omuto guno gubeera mukalu omuzadde gwo gufeedingamu ekyokukola ne buli mwana bw'omuleka nga omutwe omukalu nga gw'omulaga buli mu kimu kyanguwa nti omwana wange talya kawunga omwana wange talya bijanjaalo mutwabirya nnyo nga tukyali bato nnyo ku bwana bw'ona ovaawo agenda kusobola obulamu goza lwaki buli ajja ku social media okola ne bamuggyako interview abali myaka 4 5 buli mwakuwulira history we nga gyeyita siwango eyo experience gy'abanyumiza abazadde bwe baamukuliza kati basobola okubeerawo kino nkikugambye genda ku social media bulungi nnyo olabe interview ze bajja ku bantu buli akubulya story eryawo yali ngumu ng'obulamu si bwangu naye basobodde okumanejinga era naye bwakubulya abaana b'engeri gy'abakuzizza mu mbeera eyo kyemutasobola kutegeera kandi abaddiddigi ebikolobero byakola kubanga abijje ku kitaawe batafuna tanonyangako mulimu buli kimu akisanze kiri awo kati ayogera arrogantly ngera bamamizi boy badadizi boy kuba tayina nnaku gye yali alabye akimu ekitawo abadde atta naye ayina kutta abadde amanyi kitawo awamba naye ayina kuwamba abadde amanyi kitawo ali mu lukwata gita singers naye nakola mu lukwata gita singers okweganza mu famire zaabwe si makulu balina kweganza mu famire zaabwe ago si makulu kati kyonna ky'ofeedinga mwana n'enkuza gy'omukuza kintu kikulu nnyo okitegera bulungi nnyo njagala kuga nti omwana gw'ozadde kyekifaananyi kyo oba muwala oba mulenzi ekyo ekifaananyi kikyo kati kifaananyi kyo kyoyagala okuleka mu nsi naawe oli mufu nga n'omwana oyagala afe oli mubbi n'omwana oyagala asigale nga mubbi oli malaaya n'omwana oyagala asigale nga ali malaaya oli mutemu n'omwana oyagala asigale nga ali mutemu kyonna kyonna ky'oba ozadde kyo kibeera kifaananyi kyo nga Bibbuliya bwe tugamba nti tuli mu kifaananyi kya Katonda naye eriyo abamenya amateeka g'ekifaananyi kya Katonda ne bakola the other way side Katonda byatakola bakomekkereza bubi
bwe nsukkaano mba nnyonoona mwebale kumpa maaso gammwe nakumpuliriza mwebale kutambuza information akubeerako sijja kusukkako wano mukama bankuumire bwalamu ono ne kabatwale nange bwentyo munsabire nange nga bwe mbasabira kulwa Katonda n'ensi yetu tusigale nga tuli mu struggle nga tulemeddeko ne president nga bwafumba kyafumba tujja kiraba emyaka giri ku saidi yaffe abantu bali ku saidi yaffe tulwanyisa abagwira batali bannansi ate government bwekyuka buli kyobadde osubira nti kigenda kukyuka mu mateeka kijja kukyuka buli government ejja n'ebyayo nsiba nkugamba kuuma ekyapa kyo kuuma endagaano yo teweetuga mu kuba bakojje ku ttaka teweetuga kuba bakubbyeko ebintu byo no kiwe budde buli kimu kijja kudda atutte ettaka lyo n'azimbako kalina kuba mu ngalo nti omwana wange lwaki gyali abeera wanatola kalina eyo nkidda mu mateeka gonna agakoleddwa mu regimu ya Museveni gavumenti ejja gakyusa eyakubbako ettaka ino dizza oba yazimbako ki ekyo kisigala kikyo kubanga obwannannyini busigala bwannannyini kaawo kadda ne kasangaawo abantu abo bakubagana naye era kubeerako omukulu ku ye nkubulya bulungi muganda wange toggwamu essuubi obuto tebalirwanira lunaku lumu eggwanga litusinga obunene ffe twogera essaawa zino tugenda naye naffe mu mirembe gy'abajjajjaffe eri abaalinga ffe lwakuba tewaliwo mitimbagano baalwana baayogera batambuzanga information baavaawo kati ffe tuluwo naffe kuliko abagenda otuddira kuba ayinza okuba bakambo ne tusinga kola ogugwo ng'obudde bukyali mukaba bankuumire mweraba